nkwaniriza nnyo mukwano gwange ndaba yonna gy'oli. Mukama yeebazibwa ab'emikwano mwasiibye mutya nno. Amanya Dr. Bishop Saamanya Wilberforce, nze njogera naawe akawungezi ka leero. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu obulungi bw'atuwa, ate njagala okwebaza Katonda olw'ekisa ekirungi ky'atuwa. Mikwano gyange mwonna njagala obbagamba nti Mukama yeebazibwe. Tulina olutalo lwe tulwana mu nsi ey'omwoyo. Abalokole mwenna njagala mukimanye nti tulina olutalo lwe tulwana mu nsi ey'omwoyo. Mbadde mu bbanga lino lyonna lye mbadde mbuze ery'emyaka egyo gyonna nzize neetegereza ensi, nzize neetegereza abantu. Okimanyi nti mu kanisa ya Kristo mulimu abasamize bennyini nga bazimba amakanisa. Bazimba amakanisa bagalina naye nga basamize. Nze nali ndi mulwadde, omukyala omu najja okundaba. Omukyala omu bwe yajja okundaba n'agamba nti ndezi ninayo omusumba asaba eryo eddogo erikuliko asobola odijjayo. Namugamba munnange simanyi nti nze sirina ddogo. Naga nti musumba baakuloga, mbakulogera ddala kwennyininyini nze musumba baakuloga. Twabadde tuli mu kusaba nabbi n'akulaba era ayagala kukulaba. Namugamba kale mujja kujja mu ndabi. Ne bajja okundaba, omwoyo n'aŋŋamba nedda togenda mu ddiiro, togendayo. Naye omusajja yayimirira ku bigere bye byombi n'agamba famire yange, nabaga nti mugende muleete amata, muleete n'embuzi, muddire omusaayi, mugende mu munaazi. Can you imagine nenge musumba ayina ekkanisa era ejjula bweti ebooga n'ejjula n'egwa na wali. Kaali mbagamba kino kye mbagamba temulowooza nti nkinoonya bunoonya. Abasamize bali mu kkanisa ya Kristo bazimbye amakanisa, bagazimbye manene era balina abantu bangi. Nkugambye nga Musamize Mulogo yazimba ekkanisa ye, agiyita kanisa naye nga ssabo. Abantu bajja n'atandika omulagula. Bw'atandika omulagula n'amugamba nti ettaka lyo ndaba olina ettaka. Mu kitundu gy'egindi mulowooza temukayanira ttaka nga tekituufu. Kubanga alina olumanyo. Omanyi abasamize, nze nali musamize nabagamba nze siri kyegaana. Ne bwe mulikola mutya siryegaana kya busamize. Nali musamize, Mukama n'andokola. Mukama bwe yandokola nkugambye mbusamize namalamu emyaka 27 nga ndi musamize. Kati abasamize mbamanyi njawulo omusamize n'ekkanisa ya Kristo. Kati abasajja bano kyofuna abavubuka abo bagenze nnyo South Africa. Abamu bavudde South Africa ne bakomawo ng'ensi eganye South Africa, ne bakomawo wane Uganda ne bazimba amakanisa ne gafuuka amasabo. Ate yeyita prophet. Olaba bwe baagala okuzikiza obunnabbi bwa Mukama. Olaba sitaani bw'ayagala okuzikiza obunnabbi ng'ayita mu abo abasajja abasamize, kubanga nabo kati beeyita bannabbi. Olaba bannabbi bonna bwe bagenda okwonooneka, kati buli avaayo ne yeeyita nnabbi, abantu bamutya. Abantu bagamba nti kubanga eri ekkanisa setaani yagibba. Abalala bakozesa zimagiki, agenda n'agula bimagiki ne bagenda, abamu bagenda ye Zanzibar ne bajjayo amaanyi ag'ekizikiza. Abalala bagenda ne bagenda gundi eyo bagendayo ne baleeta ebiddagala byabwe. Kati akumanya gw'ogenda okujja temulabanga bwe baba balagula bafuwa abantu amaanyi ago ge bakozesa si bwa Katonda. Kati setaani amugamba fuuwa. Abalala akozesa era mujje mubagenderere. Abamu tayogera nti in the name of Jesus, tasobola kyogera. Nti mu linnya erya Yesu ndagira omusambwa okuva emagombe, ndagira emmandwa eziva emagombe. Tasobola kyogera, tasobola. Era bali mu makanisa ago mujje mukyegendereze, tasobola kyogera. Agamba bwa ayita buyisi n'ayita amaanyi, maanyi ki g'oyita? Abaye maanyi ki g'oyita? Kyova bano bagambye nvuddeyo okulwanyisa eddogo mu kkanisa. Abanankyawa mu nkyawe, abangeya mu ngeye,
naye kanisa tetujja kukkiriza kanisa ya Kristo kubeeramu masabo. Tetujja kikkiriza. We are going to fight the devil. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omusajja agenze n'akomenti ng'alaga wayokyanga amasabo kati gwe wabaaki kati ndi mulamu golooza nali ngenda kufa. Nali ngenda kufa. Abalala baga yafa dda taliiwo yagenda. Waliwo n'abalala bagamba mbu kanisa yagitunda n'agiryamu ssente. Sisobola kutunda kanisa ya Kristo kubanga mmanyi nalokoka nze nalokoka mu linnya lya yensonga lwaki nayo kyamasabo. Nze nalina amasabo 8 ogwekutte 8. Can you imagine? Teri atakimanyi wano mu Uganda. Nali Busamizze konko. Yesu nankwakula be nampita kati ndi muweereza we. Era njagala okwebaza Dr. Lubega. Let me come again. Dr. Lubega, Mukama akwenye omukisa. Eddoboozi muliwulira kati ly'amaanyi. Siri eriri eddoboozi eribadde nga njogeranga omulwadde, njogeranga ali obubi. Eddoboozi livuddeyo kati Cheers! Era njagala okwebaza fanero. Abafanero banaye Mukama abawenye omukisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Dr. Lubega yakwata sente nga nengena mu ddwaliro nga sikyasobola kwogera. Nga sikyasobola. Nemala ku kitanda wiki emu nenvaayo. Ndi mulamu kati ndi mulamu nnyo. Sajja yakwata sente n'azimpa. Dr. Lubega yakwata sente n'azimpa. N'amusumba bamutwale mu ddwaliro. Ndi mulamu nnyo. Kama akuwa omukisa Dr. Lubega. Era nwanisa masabo. Abali emabega wange muyimirire nange. Abali emabega wange kati nkomyewo bupya. Nyingidde bupya. Ngenda kulwanyisa eddogo. Ngenda kulwanyisa buli ddogo lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana Katonda omulamu. Amaanyi ga Mukama agawonya weegali. Kitaffe Katonda ow'omu ggulu akyaliwo, akyawonya. Tetujja kukkiriza Busamizze kuyingira mu kanisa. Kubanga bajja ne alagula n'ayita emisambwa gye. Bw'akeera ku makya abalala nno bagenda ku bituuti nga banywedde n'omwenge. Bagenda abo Busamizze anywa emmindi. N'anywa emmindi. Gwe mujje muwulire n'abalala bawunyira ddala emmindi. N'anywa emmindi n'ajja mu kanisa ajjudde emyoyo. Kati gw'ogiyita kanisa ya Kristo. Olw'okuba eno kungulu mwe abalokole abagendayo mwe muwoza Yesu yeebazibwe naye ye tasobola kyogera. Ate alina abamutegeerera abaako n'abamumanyi era ne mu ofiisi ye ebeerayo kamera. Bye mugenda okukola byonna abaabiraba ogenda n'okujja bagenda okulaba kubanga bano abamutegeerera babeera bweru. Babeera eri bweru be basolooza ssente be bakola buli kimu be babulabirira buli kimu. Kaagati bagenda omuleeta eno omusajja bw'oba omukazi bagenda omuleeta mu ofiisi nga yamutegedde dda n'obwerere bwe bwonna abutegedde. N'alyoka amugamba nti juzi bwe wali oyambadde empale ennyimpi kiki kye mwagenda okukola nga kituufu wayambala empale ku lunaku olwokusatu bw'oba ku lwokubiri wayambala empale ennyimpi. N'akubuuza nakugamba nti tewayambala empale ennyimpi gwe. Haleluya, tewayambala empale ennyimpi. I see the power. Tewayambala empale ennyimpi. Tayogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. I see the power. Tewayambala empale ennyimpi. Ninga tewali mu mpale ennyimpi. N'alyoka agamba nti mu makaago tewali kintu ekiri bwekiti. Akusoma wenna. N'olyoka ovayo ng'okankana bw'oti. Naga nti 8,000 siga ensigo ya 8,000 naawe n'okwata musajja wattu abamulala mugudde ne mumabanja. Lwaki nvuddeyo okubirwanyisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kama abawo omukisa bwebale nnyo.